Ekibumba bakijjamu nefuna ekipya. Emyaka kuva 2014 paka olwaleero August nga 11 ndoza je emyaka tugenda mu 9 oba 10. Yes, nga ntambula ku kibumba ekitali kyange. Nayenze okuwonera ddala nali ku 0. Era nali nnyonnyo okugenda e India n'omwana n'omukyala banzijanjaba on 0 on credit. Bannayuganda bameka basobola okulinya ennyonyi ku credit n'ogenda ne bakujjanjaba ku credit mu nsi etali eyiyo. Kitiibwa kya Mukama. Bampa emyezi 6 nagenda okugenda e India nga nsigazaayo weeks era baali bagenda kungoba nga bangamba bwe tukubaaga oba bwe tukulongoosa todda ngulu. Naye mukisa nefuna ba specialist ne banzijanjaba, omwana nampa ekibumba waali nange wendi anti rejection eyo olina ogimira buli lunaku. Ye mitwalo nga 43 gye nnokozesa okumira anti rejection. Baliyita Vingraph oba Prograph oba Adaport yenkozesa. Empeke eri cheap ennyo ya 2-5. Neetaaga empeke ennyo olunaku oba empeke 2 olunaku. Kati awo balabalamu sente z'oba olina okukozesa omwezi. Kati oluusi oba tozirina eba challenge y'amaanyi eri obulamu bwo, kubanga buli lw'otamira ekibumba kiri kitandika okutabuka. Era bwe kitabuka signs ezisooka ze tusomesa kwolabira nti olina organ endwadde, omubiri gukyuka ne gujjako oluvuvuvu, omubiri gukusiiwa, tandika okwetakula weesima wano ne wali, sign eziraga nti organ zo emu ku zo ndwadde. Kati ye challenge eyo gye nfuna nti bwe mba siina ddagala eryo oluusi nfuna okusiiyibwa okw'amaanyi. Atulaba omulungi tukwaniriza nnyo nate webale kubanga otwegaseeko olunaku olwaleero. Kinkola bulungi buli mwattu lwenzija nga nina gwensize naye okubanga tugenda maaso n'okubanga twogeraganya ku nsonga ekwata ku buli muntu yenna. Negatiddwako Mwami Fred. Mwami Fred ono twali naye emabega eyo ebbanga liweze by the way. Banga liiseewo. Emyaka tetulinga mu 3. Gigenda mu 2 naga gigendanga mu 2. Namubaleetera ne tugenda maaso n'okubanga twogeraganya. Gwe mulundi gwange ogwasookera ddala okubeera n'omuntu n'agamba nti baamutwala ne bamusala ekibumba mwattu ne bamuteekamu ekirala. Nali sikiwulirangako era nali simanyi nti gye kiri. So olunaku olwaleero azze tugende mu maaso n'okubanga twongera okuwayamu follow up, kubanga nali naye nga bwe nabagamba nti nze bwe nkola ku muntu saagala ne mmuleka. Tugenda maaso n'okubanga twogeraganya naye ne tulaba ebintu nga bwe bitambula okutwaliza wamu. Yalina essuubi lingi kubanga yaŋŋamba yatandikawo ne foundation ye mwayagala okuyambira abo bonna abalina obuzibu ku organs. So mwattu wali wano simanyi wa watuuse naye katuwayeemu tuwulire kyekigenda mu maaso. Sayinza okukulaba Mwami Fred. Neyanziza sewo. Era mbuuliza ku bannayuganda abo batulaba essaawa eno. Bannayuganda bannange abandaba wano mu Uganda ne ku mikutu egirala gyonna. Nina essanyu okulaba nti ate nkomyewo. Omwami ono ye yankubidde akasimu n'ampita n'aŋŋamba ayagala follow-up takwata ku kintu n'akyerabira. Olw'ensonga nti kye naliko era kye ndiko kikwata ku buli muntu yenna okuva ku mwana ali mu lubuto okutuuka ku mukadde, okuva ku president okutuuka ku mufuzi asembayo wa LC1. Nkomyewo nate abooluganda ab'emikwano tulabe tutambudde tutya era tugenda bannyonnyola wa we tutuuse na biki bye twetaaga, kuba twetaaga emikono gyammwe, twetaaga obuyambi bwammwe, obulamu, amaanyi g'abantu, okwongera emyaka ku bulamu bwaffe nga tukozesa NGO eno gye nateekawo, nga tukozesa okusomesa n'okumanya awareness, sensitization and education. Kati kye tuliko. Kibumba bakijjamu nefuna ekipya. Naye abala tubayambye tutya? Sokolinde myaka emeka kati gye twogerako ng'ekibumba bakijjeemu ne bakuteekamu ekipya? Kati weebaza Mukama, kansoke neebaza Omutonzi. Mwebaza nti nkyaliwo nkyassa lw'amaanyi ge, kubanga bye tulaba ku nsi kuno bingi byewuunyisa, naye atusinga okumanya ye Katonda. Mwebaza nti nkyaliwo
era nebaza mukama nti ozemu nompita nawe ng'okyaliwo. Wewa. Tusabe ne bannayuganda bongere emyaka ku bulamu. Emyaka kuva 2014 paka olwaleero August nga 11 ndowooza gye emyaka tugenda mu 9 oba 10. Yes, nga ntambulira ku kibumba ekitali kyange. Ate nga nkulaba onyirira we kitiibwa kya Mukama. Ogenda weeyongera bweyongezi kunyirira kubanga mulundi gwe nasooka nalaba wali tonyirira bulungi nnyo bw'otyo. Omanyi bw'osooka n'ofuna challenge okusoomoozebwa weerabira kikyoteekeddwa okukola. Naye kati bwe mba nga ate nze nsomesa abantu badde bajjukira okugatta emyaka ku bulamu bwabwe ate nemba nga nze obulamu obwange ate busebengerera kati akulaba agamba nti oyo gyayogera gyekiri. Oli mutuufu. Kati nkozesa ebyo byensomesa abantu okulaba nti obulamu mbwongerako emyaka. Buli lw'oyongera emyaka ku bulamu bwo gavumenti efuna omusolo okuva gy'oli. N'olwekyo tuzze wano okutema empenda. Gavumenti naawe nange tuyambagane tuyambe abanaku abalwadde bagatte emyaka ku bulamu. Byebyo byenzize nsomesa bye tugenda okulaba mu maaso awo. Katono nnyo kubanga nkimanyi nti kati waliwo abantu baffe betwayogera nabo baba kumanyi. Naye nga nkimanyi nti waliwo abantu baffe abakulaba olusooka kati abandyagadde okusooka okwongera okumanya mu bufunze ekyakutuukako okutuusa okuba nti bakukyusa ekibumba then tulyoke tugende tulabe owangaala otya nakyo kati. Bannayuganda abandaba ogusooka nina essanyu nate nammwe okubategeeza ebyantuukako era ne neebaza ne Mukama nti nkyaliwo ne mutabani wange ne famire yange tukyali bumu. Natandika okulwala mabega nnyo eyo mu myaka gya 1990 something ne tugenda mu 2000 ndwala sitegeera binnuma sirina ddwaliro lye saayingiramu Kampala wano ne ngenda ebweru ne ngenda awo bakebera naye mu bumpimpi ng'omukulu bwansabye ono ekibumba kyandwalako ne basooka balowooza gall blood eyo ne bagijjamu ekibumba ne kyeyongera ne kiyulika kati ne kiva mu bunene ne kitoniwa n'enfuna kye bayita liver cirrhosis ekitegeeza nti ekibumba kyo kitoniwa ne kituuka nga tekikyayingizamu yadde n'akasaayi mu kyo kye bayita liver cirrhosis. Naye mu bufunze ntambudde amalwaliro n'ensi nyingi ne baŋŋamba ekibumba tekikyasobola kyetaaga kujjamu. Noonya doona onoonye n'emitwalo 6 egya ddoola. Naye gye emitwalo 6 egya ddoola ne doona tugatta ku biliyoni ziri zimaze okwonoonebwa. So kati mu bufunze ennyo nagenda e India mu ddwaliro bayita Health Care Global ne bajjamu ekibumba ekyange ne basuula eri ne basala ku kya mutabani wange omwana gwenzaala Lorini Baalu ne basalako inchi 3-2 ne bazisimba omwange ntambulira ku kibumba kya mutabani wange wenjogerera kati. Ekibumba kikula ekibumba bakikwatako tekinologi azze nebaza Mukama nti yatuuka okujja mu Afrika nga nange nkyaliwo naye ng'ekibumba bakikwatako amawugwe bagakwatako omutima bagukwatako bye tujja okulaba mu maaso eyo. Ntambulira ku kibumba kya mulala omwana gwenzaala. Wow. Mu bufunze era kubanga nkimanyi nti kati waliwo gw'okutteko nga gyali eyo ng'obuzibu bwe kibumba era ayinza okubuuza n'agamba nti awatali ssente oyinza okubeera nga bw'oli omuntu ali eyo nga mulwadde waakyo saawe naye nga talina ssente ne bw'aba alina doona ayinza osurvivinga. Osobola okuwona mu ngeri ezi bbiri. Engeri esooka bw'oba ofunye obulwadde bw'ekibumba ku early stage olina okukola kye bayita balance diet. Balance diet eyo kitegeeza ki? Endya ennungi etaasa kye bayita organs zo. Organs tulina nyingi mu mubiri naye tugenda kutunulya organ nga 4-6. Waliwo ekibumba, wabaawo omutima, wabaawo amawugwe, wabaawo akataago ne gall bladder, ebyenda, obwongo, ezo zonna organs
kati mpona esooka nateekawo ekibiina kye bayita Kirudde Save Life International KLSI Kirudde Save Life International. Kibiina ekyo ng'ekigendererwa kyakyo kyakutaasa bulamu bw'Abannayuganda mu ngeri ezi 2 oba 3. Esooka olina okuyiga okulya obulungi. Okulya obulungi kwenjogerako si kwe kugula enkoko n'ennyama, si kwe kulya chips chicken, nedda. Okulya obulungi ekisookera ddala namba 1 buli lunaku nga wakazuukuka n'omala okusenya weetaaga amazzi. Bameka mumwe abampulira ku makya nga tonnafulumanju ng'onywa giraasi y'amazzi. Amazzi ddagala erisookera ddala mu bulamu bw'omuntu nga tonnagenda mu ddwaliro. Kati ekibiina kyange kisomesa, kikola awareness, sensitization, education and prevention, nga tusomesa ku bintu okumanya ebikulimu mubiri bwe biba birwadde signs kizoolabirako, kikyosooka okukola, kulya bulungi n'odduka mu ddwaliro ne bakkebera. Bwe bamala okukebera ne bagamba ekibumba kyo kiriko kano na kano, naye bwe tukweddagala lino tereera, eddagala eryo lyongerako endya ennungi. Ng'olya ki? Olya ebibala ebivaavava, greens, fruits, neni n'olya n'emmere eya fiber, n'olya emmere ezimba omubiri, naye ng'ogiridde otya? Katulwalabe ekyokulabirako. Onywedde amazzi olunaku liita 2 oba 3 tye. Olina apple gy'olyako, olina omuyembe gw'olyako, olina eppaapaali ly'olyako, olya ki gwe ky'olira kizimba obulamu bwo? Bino bye twagala ekibiina kiyigiriza abantu. Ozimba obulamu bwo ng'obwongerako emyaka, olera abaana bazaala abazzukulu bakuzimbire n'ennyumba naye ng'oyongedde ki? Myaka ku bulamu. Kati kibiina kino kya Kirudde Save Life International okutuukiriza ekyo tujja kwetaaga obuyambi okuva eri buli muntu, kaabe pulezidenti wa ggwanga, kaabe ba parliament, kaabe individual, company, twetaaga obuyambi okusensera mu byalo nga tusomesa abantu endya, entaasa y'ebiri tuli mu organize bazita batya oba mu Luganda simanyi, naye ebintu byaffe eby'omunda ebituyamba okussa n'okutambula. N'olwekyo okutuukiriza omulimu guno twetaaga entambula, twetaaga masks, twetaaga sanitizer, twetaaga projectors, ebintu bingi, ensimbi enkalu. Twetaaga obuyambi. Era ku ekyo nawandiikira ne Right Honorable Anita Amongi, Speaker wa Uganda, nga musaba nnyanjulira ababaka endwadde ezitutta tuzimanye, tumanye ne bwe tuzeetaasaako mu bwangu tusobole okutaasa obulamu nga tubwongerako emyaka. So endya ennungi tujja giraba mu maaso awo ensengeka yaayo, naye nga twetaaga okulya obulungi kyekisookera ddala. So yoyo ategedde nti ekibumba kye kiyinza okuba kiriko obuzibu, asobola okwetaasa ng'alya bulungi, era y'emu ku programs ze muliko. Then ekirala ki boogambye bibiri by'oyinza okukola nga tolina ssente naye ne weetaasa? Kati ekirala ky'oyinza okukola, weewale omwenge, weewale sigala, weewale ebidagaladagala, weewale okwejjanjaba. Abantu abasinga, njagala bannayuganda bannange mu kiwakano oba mukikkirize, 82 oba 82% twejjanjaba. Self medication. Nosanga pharmacy nga ziriko line zive no neri, naye ng'oli agenze gula painkiller tamanyi na kyajjanjaba. Painkiller zinoonera ddala ensigo n'ekibumba bubi nnyo, naye ng'oli yejjanjaba talina kitiiti yonna evudde wa dokita, talina idea yonna nti kyenzijanjaba nina kutwala doozi bweti. Enkera addayo n'agula panado, naye n'addayo n'agula antibiotic, n'addayo n'agula panado, n'agula antibiotic. Teyafunye kuwabulwa kwa musawo. Ekyo ky'ekyokubiri. Tulekeraawo okwejjanjaba nga tugula eddagala lye tutamanyi bwe likola. So ebyo osobola obikola okusobola okulaba nga weetaasa embeera eyo. Mu kiseera kino bukyatwawukana oba bukyatukola programu eyasembayo,
owangadde otya n'embeera eno oba owangalira otya mu mbeera eno gwenga nze nganze neyanza okumbuuza ekibuuzo ekyo kuba eyandaba luli bwandaba kati agamba yiyo n'omusajja gwe nalaba luli naye nga yenze kati buli lwofuna ebikusoomooza nkusaba oleme kaaba bukabi wabula obuuze nkivaamu ntya nze we nagiraana okuwa puroguramu yasooka nali ndi bubi nnyo ng'ate ngamba abantu nti mujja kuwona naye nenkizuula nti nina okutwala mu maaso okulya obulungi mu kusooka nagambye tekitegeeza kugula nkoko okulya obulungi okwata 5,000 n'ojjako 1,000 n'ogulayo green pepper bikamulala ebyo ebya green biyamba nnyo omutima n'ekibumba n'ogula cauliflower wa 1,000 n'ogulayo beetroot wa 5 beetroot kiri awo kiringa kammonde naye nga mukisera munda kya papa kikinywera mu juice mu juice kyoze kinaaze kimekete bumekesi yes yeah ekyo tekirina buzibu green pepper mwoze bulungi nnyo meketa liyamba ekibumba n'omutima ensigo green pepper n'ebyo beetroot ebyo bya sente ntono ekiseera kino abantu bakaaba n'olukumi tebalulina naye ate bw'olwala bw'ogenda mu ddwaliro bajja kusaba $2,000,000 bw'oba okabiridde omuntu n'akuwaye 2,000 gulayo ka green pepper oguleyo beetroot oguleyo omucungwa oguleyo entangawuzi oguleyo garlic nze kati eddagala lyensookerako buli ku makya nsalasala akatungulu akamyufu red onion n'ensalasala garlic tungulu ccumu n'enkwata akagirasi k'amazzi n'emmira ng'amira empeke ye treatment gye nsinza okukozesa okulaba nti ekibumba n'ensigo n'omutima mbikuumira mu mbeera buli lunaku ng'etteeka bino ebintu ebiseera bisinga ffe bwe tubikozesa owulira bagamba ogenda kujjamu alusaazi weesange ng'oggyemu kansa ate kati gw'ogamba by'okozesa era batugamba waali badde tobikozesa buli lunaku kyenvudde nkugamba nti olina okubeera ne balanced diet nakusoose nenkugamba nti nga waakazuuku kanomala okusenya nywa egiraasi y'amazzi buli lwonywa amazzi tonywa amazzi gannyogoga bannayuganda tulina levels ze tuliko za njawulo ba MP ba minisita bagagga baneekolera gyange buli kimu kibeera mu fridge nkwegayiridde ku makya tonywa amazzi ga mu fridge beera n'amazzi agaliwanikiddwa wali nga mayonjo mafumbeko bw'ozuuka ku makya senya ate senyesa amazzi amafumbeko kubanga amazzi agatali mafumbe gongera endwadde mu mubiri senyesa amazzi nga mafumbe bw'omala okusenya n'onyumunguza bulungi nnyo eddagala ly'okozesa ne ligwa mu kamwa yitawo butereevu w'otadde amazzi go gali agatanyogoga fuka egiraasi nnywa bw'omala okunywa amazzi go ddayo mu kinaabiro oba onaabe oba weesanyirire weesiige ebizigo eddakiika 3-2 okomewo osaleesale akatunguluko osalesale galiki omire lwaki bw'oba ng'oli mulwadde wa alusaazi alusaazi abamu bagitwala nga prestige nolaba omusajja ng'agira ndi mulwadde wa alusaazi naawe weeta n'olubuto luzimbye lukoma eri nga prestige nze omanyi nina alusaazi bannange alusaazi mbi nnyo alusaazi kitegeeza mabwa naye amabwa ago galeetebwa ki asidi kati bw'oba ggwe ng'oli munywa amazzi bulungi buli lwonywa amazzi okendeza asidi mu mubiri gwo buli lwonywa amazzi okendeza asidi mu mubiri gwo bw'ogenda okuleeta bino nga wasoose egiraasi y'amazzi asidi aba yasse wansi eddagala lyoleeta likola bukozi bulungi era ogenda n'okwesanga nga n'olubuto luno lukkakkanye bw'oba ng'olina balanced diet ne bivaawo ekituzimbye embuto aba acid gas yes so bwotyo bw'owangaala bwentyo bwe mpangaala bwe mmala ebyo ne ngamba nga njagalayo ka caayi mumpeeyo ka caayi awo tokosa caayiwo nga kuliko entangawuzi eri fresh oba eya pawuda bamala omuleeta caayo kya kamula enniimu obusigo bujjeemu amazzi gali ag'enniimu gayiwe mu caayi oyo tabulamu oba oyagala eddagala eddungi toteekamu sukaali ne bw'owulya nga biganye teekamu kahane omubisi gw'enjuki bw'owulya nga kiganye teekamu akatika sipuuni kamu naye ng'eddagala eddungi walinywedde nga temuli ki sukaali
ng'onywa kakyayiko ng'otereera. Enniimu eyo erina bweyamba muno mu mumiro n'okuzibukula ki n'entangawuzi emisiwa. Kati awo oyinza okusalawo n'oga ntya kanywe ku mata, naye amata ogenda kunywa mata kikaaki. Ekintu abasawo kye batasomesa bantu, nze byengenze nga njiga nga nnoonyereza kuyamba abantu n'ekibiina kyange ekyakirudde Save Life International. Abantu tulina blood groups za njawulo, abasawo bye batajja kubasomesa. Owa O+, owa AB ne AS oba AB2. Amata tegatutwala kyekimu. Abamu banywa amata ne gamu naawulira nga ye essaawa eyo dakiika 10 n'ayagala gendako mu bathroom. Kati woba oli wakunywa amata dilute gasaabulule. Amata gasaabule, teekamuko ku mazzi, tonywa amata maka nnyo. Amata ago gasaabulule. Ekyokubiri sooka gafumbeko oyongeremu ku mazzi ogasaabulule. Gwe gagakola obubi bw'onoogasaabulula ogenda kufunamu. Gwe gatakola bubi era teekamu ku tuzzi tono. Tonywa nnyo mata maka, ate abamu baganywa nga maka ne bafuna constipation, olubuto ne lwekwata. Abamu baganywa maka n'adduka embiro. Kati okwewala ebyo amata gateekemuko ku mazzi. Nywayo egiraasi y'amata. Njagala weebuuze gwe kennyini andaba mu wiiki onywa egiraasi y'amata emirundi emeka? Njagala weebuuze gwe kennyini andaba mu wiiki olya fruits emirundi emeka? So ebyo byebintu bye tulina okugoberera. Nakimanyi Fred nti eriyo abantu abatanywa mata. Nga taganywirako ddala. Kyenvudde ngamba nti bw'oba tonywa mata nga kyabulabe gy'oli tekirina buzibu, galeke. Genda okwate amata ago onoonye yogati plain. Atanywa mata, tanywa yogati. Bambinywa. Nze ndi wano. Tonywa mata. Sigaagala bwagazi. Togaagala. Kati bw'oba tonywa mata. Sigaagala, ne yogati simusobola. N'ennyama sigirya. Baasi. Kati teweeraliikirira. Bw'oba tonywa mata, sigala ng'oli mugumu. Tandika oyige fruits. Noonya ebibala. Kati bwe tugamba waliwo mu COVID wano, ate okoze na bulungi n'onkomyawo nga COVID awedde. Kubanga twafuna challenge nyingi nnyo mu COVID. Ekintu kye nali njogerako wano kyennyini kye kyajja. Mujjukira nayogera ku AIDS nga bwe zoonoona organs zaffe. Kati ate tufuna COVID. COVID bw'ajja asooka kutuga organs. Organs asookerako mawuggwe, lungs. COVID kyakola. Siriimu AIDS kyakola naye atuga organs, agenda mu mawuggwe n'agenda mu kibumba. Kati during COVID, mu biseera bya COVID, bagenda ne balaba media ku WhatsApp, munywe nniimu, munywe entangawuzi, munywe galiki, munywe obutungulu. Omukyala n'akwata 15,000 n'agenda agula ne limoni za 5, gundi za 5, n'azikamula byonna omulundi gumu mu kikopo n'anywa ne bimwokya. Bwe tugamba balance diet, lya fruits, tolya loole. Yebyekigero. Kwatayo apemu giri olwaleero. Enkeera ku saa 8 lya endala. Bwe tugamba amagi, mu wiiki lya amagi 3 amafumbe. Lya boiled egg olwaleero. N'enkya bwe bukya olyeyo limu, oyuseewo olunaku nene oluddako olyeyo limu. Mu wiiki oba olinemu amagi emirundi 3. Awo oba okoze balance diet ennungi nnyo. Amanyi bw'oyogera bw'otyo ffe tulya kukuta. Bo balya kukuta nedda. Kati bw'ogamba nti ndi erimu, oli ne bw'agenda awo ng'ali ku breakfast. Nandi kaakati agamba bampa amagi 3 awo ne chapati n'ekindaazi. Kaakati amagi 3 si mabi naye ogalidde otya. N'enkya onoolya 3 ne lulya 3, bw'oyitiriza ate nakyo kikukola bubi. Oba otaddemu protein ne vitamins nyingi nnyo, ate ziteetaagisa, ate ziyinza okuviirako okulwala ebirala. Kye tuyita balance diet. Leero olidde enkoko, enkyali ebijanjaalo, oluddako olya ekyennyanja. Babaffe bw'oba olidde ebyo, kw'okunywa onywedde ki? Bw'oba leero onywedde juice, tugambe wakoze wa mango, n'oteekamu cucumber n'entangawuzi, enkya kyusa. Nywa juice ng'alimu beetroot, ensujju n'akammonde. Mbadde mumanyi nabyo babinywamu omubisi.
zimba obulamu ng'oyigira ku kirudde Save Life International byenkozesa. Wewe watulaba omulungi tuli ne mwami Fred wano gwe tugenda maaso n'okubanga tuwayamu naye ng'era bwakutegeezezza ng'era bwe naggambye nti ye musajja gwe nasookera ddala okubanga nkolako interview nga baamugyamu ekibumba ekyali kyonoonese ne bamuteekamu ekirala eky'omwana we. Mwattu olwaleero akomyewo tugende mu maaso n'okubanga twongera okulaba obulamu bwe nga bwe butambula ate era nga okusoomoozebwa okwo bwe kwamuleetera okubanga akwatibwako asobole okubanga akwata ne ku balala bonna. Jjukira atugamba ffenna tuli ba potential candidates okubanga tulwala ebintu bino, naye weeteeseteese otya oba weetangidde otya okubanga olwala endwadde yonna organize ayogerako mu mubiri gwaffe. Fred, njagala okwongera okumanya mwattu kubanga bannayuganda bangi bwe balaba program amasimu gaali mangi mpa ku ssimu y'omwami oyo, mpeereza ku ssimu y'omwami oyo. Oteekeddwa okuba nga oreceiving abantu bangi abalina endwadde ez'ebika ebyenjawulo, omuli ekibumba, omuli kidini, omuli ki, okutwaliza wamu. Kiri kitya abantu tebakwettanidde nnyo mu mbeera eyo, waba singa baba balowooza nti gw'olina obuyambi ojja kusobola okuba nga obayamba era nina okukkiriza nti nja kubufuna. So bakujumbidde batya? Ekituufu mukama wange, ekibuzo ky'obuuza kinene, kigumu, kizito. Kituufu nti bwe nava wano nafuna abankubira bangi nnyo. Waliwo n'eddwaliro erimu eryankubira ne lingamba tulina abalwadde 100 mbaleete. Ne mubuuza eddwaliro nyinza olite obutalyogera naye nendireka. Naye nga nansi yankubira naŋŋamba Fred gwe ndabye ku UBC stand yenze mukama wange nina abalwadde 100, balwadde ba kibumba, balwadde ba nsigo, nkoze ntya? Ne mugamba nti ekyokola weekiri ngera omuntu alina experience mu kintu ogumya ali mu mbeera. Namugamba ekyokola weekiri abantu abo tujja kubasomesa ekyokola, naye ekitibwa obuyambi nti nsasula kati saawa eno sirina, gavumenti enankwatizaako, ebitongole tebinankwatizaako, omuntu wa bulijjo tannankwatizaako, naye kyenkola mbantu mbasomesa ne mbakansolinga ne mbalagirira aba specialist gye bali ne basobola okugendayo. Naye nafuna amasimu mangi nnyo n'okutuusa kati bakyakuba nejjo baakubye. Kati natandise sensitization, awareness, education and prevention sessions okusomesa abantu okumanya, okutegeera n'okwejjanjaba n'okutangira nabitandise. Naye nga mbitandikira Ntebe Kawuku ku Mirembe medical care ne Dr. Yena. Twatandise mwezi guno oguwedde. Naye jo tubikola buli Wednesday. Jo nafunye abantu 150. Nensomesa wamma abantu 150 nga balwadde obanga baze kuyiga buyizi. Abazze okwettanira omusomo nga mulimu n'abalwadde bonna abamu badde 150 wakati we215 kuba nakomye okuwandiika ku 150 nga bakyajja. Naye omubazze nga mulimu abalwadde n'abalamu abaagala okumanya okwongera ku myaka kuba sirogani y'ekibiina egamba add more years to life. Gatta emyaka ku bulamu bwo. Gavumenti efunamu ng'osasula omusolo, bw'ofa tefunamu. Kyekyo lwaki mpita gavumenti ejje enkwatizeeko. Pulezidenti wa Uganda nkusaba, abamemba parliament mbasaba, baminisita mbasaba, omuntu wa bulijjo, ebitongole. Kirudde Save Life yeetaaga obuyambi kugenda mu byalo kuyigiriza abantu. Nfuna amasimu mangi naye okusoomoozebwa kwe nnina nti sirina bwe nnyamba abantu kubanga sirina bikozesebwa, entambula sirina, masks sirina, projector sirina, computer sirina, emotoka sirina. Naye ate nga abantu bajja kati kambawo ekyokulabirako bwe bantu benna wadde nsomesa mwagiddemu omukyala bamuyita Smart Solome. Njogedde erinnya lye olw'ensonga nti essaawa eno ali mu katwa akaaba emisana n'ekiro. Omwana we gwe yazaala omwana wa myezi 4 n'atandika okulwala, n'amutwala e Mulago ne bamukebera ne basanga ng'omwana mulwadde wa kibumba.
omwana wa myezi eki omwana ne bamugamba nti atujjamu operatinga tutaga miliyoni 2 ne bamuoperatinga bamala okumuoperatinga ne basanga ng'ekibumba kyonna kivundu bo baali balowooza nti bajja kusalako awalwadde ekibumba bazzeewo omwana awone bambi bagenda okusumulula omwana okuopeninga omwana nga ekibumba kyonna kirwadde omukazi akaaba abasawo ne baddamu ne babikka omwana ne batunga ekiwundu omwana akirina yajja wali gwensomesa omusomo ekawuku entebe ng'akaaba bebi kirungi kiri awo butunula golodi naawe n'owulira ng'okwatiddwako ekibumba kivundu ebasawe mulago bamugambye yeetaaga dona ate ng'alina kutwalibwa bweru ekibumba kiri bakijjemu bamuteekemu ekipya naye abange sente talina azijjeewa yazze wange kusaba sente nemuza mu musomo era nemuweereza ne ku media nemugamba genda onoonye sente nange sirina so kati abantu ng'abo betwagala okukwatako abampuliriza ab'emikwano tutaase bannayuganda abantu bafa bavunda abantu bali bubi kambaweyo na kano ekyewuunyisa nze nga nze kyendaba akulira ekitongole nga kino ekiyamba obulamu bw'abantu omuntu bwafa mukama wange omuntu bwafa abantu badduka emisinde okugula keesi okuleeta emmere y'olumbe okubuuza wajaziikibwa ne basonda sente mu bwangu naye bw'aba alaajana ng'asaba eddagala teri n'omu bw'aba alaajana asaba entambula ambulance esente zibula naye olufa ow'esaanuuka agula owa kofini n'agula ow'emmere n'aleeta emmere ne batikula abantu ne banywa bwe gutuuka ku mukolo tyala tulinayo kapate abantu basonda sente mu bwangu naye abantu balwadde let us have compassion okulumirirwa abantu tuleme kudduka genda kuziika tugende ku makubo nga tuli obunyama tugula obunyama esente ezo tuzitwale tuyambe obulamu obukyaliwo tutaasa abantu tuleme kugenda ku mikolo kugijumbira kirungi omuntu n'ofuna leisure yo happy life yeetaagisa nga ggwe ng'omuntu naye toolako akatono oyambe nze nzize okuyamba si lwakuba nnina nnyo sirina naye nateekawo ekibiina sirina buyambi weekiri naakasomesa abantu kati oba bagenda nga mu 600 kati bwe nzira no ku media nsomesa millions and millions naye sirina buyambi so tukwatire wamu tulabe nga tuyamba abantu bakola zipate nolanga oli yakoze pate ya biliyoni oli n'agenda ku birthday n'asasula trillion naye obulamu bw'abantu bw'okulembera obutaasizza otya oba mikwano gy'ogitaasizza otya gavumenti yeetaaga enkulaakulana yeetaaga ffe ng'etujjamu emisolo gavumenti okujjamu omusolo olina kuba mulamu bw'otaba mulamu gavumenti ekufunamu bwekuziike oba ekuziise teri kivaayo n'olwekyo gavumenti ne individual mujje muyambe Kirudde Save Life International tutaase obulamu tugatte emyaka ku bulamu by sensitizing people, giving them awareness, educating them and prevention of organ diseases tusobole okuwangaala nga bwe tukulaakulanye ensi yaffe. Omuntu ayinza okubuuza nti okutwaliza wamu abantu abasinze okuba nga bakwettanira kiki kye tusinze okuba nga tulwala? Ebumba, nsigo, mutima, kalu, simanyi bingi ebimu sibimanyi nabbimanyi okutwaliza wamu munda omwo bingi biki abantu bye basinga okujja ewuwo nga bagamba nti omwana wange oba omuntu wange oba nze ndi mulwadde kino? neyanziza ekibuuzo ekyo bannayuganda bannange amasimu agasukka 600 oba mmeka gensinga okufuna ekikutta akati ekimalawo bannayuganda kibumba na nsigo. Abantu abasinga okunkubira abalwadde babimumba na nsigo kati bwe tujjako ekibumba n'ensigo ne tudda ku mutima emitima girumya abantu girimu ebituli musuwa guzibikidde ekibumba kiriko amasavu kibumba kiriko ensundo ensigo zizibikidde ensigo zivunze kibumba ensigo mutima bikutta akati bimalawo bannayuganda. Kati kyenjagala mumanye bannayuganda nti buli lwolwala ku kimu ku ebyo waliwo endwadde endala gy'oleeta gwe gy'obadde omanyi oba gy'obadde tomanyi yeeno sukaali diabetes. Buli lwolwala ensigo manya diabetes ajja
buli lwolwala ekibumba manya diabetes ajja, buli lwolwala omutima manya diabetes omuguliddewo ekkubo. Ate bw'olwala diabetes ensigo ekoowa, ekibumba ne kikoowa. Ensigo n'ekibumba bituyamba okusengejja. Ekibumba kijjamu obutwa mu mubiri, naye n'ensigo n'esengejja ebirungi n'ebiweereza, omutima ne gupampinga ebikyafu n'ebifulumya, ng'ekibumba bwe kisika obutwa bwe kibujja mu mubiri. Kati bwe birwala sukaali oba omuleese, naye ate ne diabetes naye okumujjanjaba ndya nnungi. Buli lw'oli obulungi, pancreas bakayita batya? Ke kataago. Kataago kalulwe. Ke kakola insulin, ke kalwana ku insulin, n'otalwala sukaali, ke kakontrolinga insulin. Naye buli lw'oli obubi, n'onywa ebidagala bingi, ddagala kakoowa. Kati ebibumba bino bi organis zaffe zino bwe zirwala. Oba osembedde okulwala sukaali, oba osembedde okulwala pressure, mutima gunkuba, gutujja, gwesika, bwe nsampulira bubi, mawuggwe ne galwala. Mujjukira ku programu eri nabagamba nti mwewale enfuufu y'amanda, mwewale enfuufu eno esituka ng'akazimu, mwewale enfuufu ya seminti, mwewale enfuufu y'ebbajjiro. Abaffe abakola mu factory tukole tutya tubiveeko nedda. Funa ekigoye osibeko oba tolina masiki. Protective gears bwe ziba baziseera sibako akagoye. Amanda sibako akagoye. Bw'oba olina ezigula masiki teekako masiki. Taasa obulamu, yongera emyaka ku bulamu bwo. Tujja kusomesa mpaka lwe tunajja bannayuganda mu kufa ne tukukendeeza. Wano wensabira Right Honorable Speaker Anita Amongi nakuwandiikira nzije nyanjula ekintu kino mu parliament, ba member parliament bamanye engeri gye bakwatamu organizi zaabwe. Abantu bafa obutwa, abantu bafa biki, naye bw'omanya signs naziki odduka mangu ne bakujjamu obutwa obwo abasinga mulwawo okumanya so nga sign oba oziwulira. Kyenjagala okujja mbannyonnyole twafiiriddwa wano MP yawudde kamunguluze n'agira buli lw'owulya kamunguluze ebeera sign eraga nti omutima gwo mulwadde oba ekibumba kyo kirwadde oba ensigo tezikola bulungi. Those are the signs. Duka mangu mu ddwaliro weekebeze taasa obulamu. Okay, atulaba omulungi ndowooza owulira Fred gwe tuli naye nga nagambye nti nja kiddiŋŋana nti ekibumba kye kyalwala ne bamutwala ebweru ne bamugjamu ekibumba ekyalimu ne bamuteekamu ekibumba kya mutabaniwe. Yakubuulidde ekibumba kikula okutwaliza wamu. Naye biri byoyogeddeko nti bye bisinze okubanga oba bannayuganda bye basinze okubanga balwala ekibumba n'ensigo. Okusingira ddala biva ku ki? Okusinga kubanga bw'oŋŋamba nti neewale empewo eno efuuwa ng'akazimu, eyo nfuufu oba otambula butambuzi n'ogigwamu bugwe ejja neeyitawo. Gwe tosobola gyewala gamba nti kanjidduke. Naye waliwo byempulira ng'ogamba muve ku sigala, muve ku mwenge. Simanyi oba biri part of ebireeta ensonga eno, biki abasawo bye bagamba ebisinga okuviirako okulwala ensigo n'okulwala ekibumba. Neyanziza. Ebibuuzo by'obuuza biri tekiniko nnyo ate nga birungi nnyo kuba bannayuganda bye beetaaga okumanya era bye tusomesa sessions zenkola. Mpozi bannayuganda abampulira nze nnyinza kuba nga wa kuna oba wa mukaaga ku bannayuganda abalina ebibumba ebitali byabwe. Twafiirwa mmeeja mwamuwulira naye yali wa liver transplant. Ne tubeerako n'omukulu omulala yali tayalinga sijja mwogera mannya naye yali wa liver transplant nga mukyala we yakimuwadde. Ye mukyala we yamuwa, nze mwana ye yampa. So mu Uganda tulina abantu abatalina bibumba byabwe nga bibaweereddwa bubweru abagenze kati nga bawera olw'emisomo gye tugenze tukola. Naye nze kyayitirira kubanga nze natuuka nga sinadde 100 ate ne malira mu biliyoni mu miliyoni 2 okwejjanjaba okuba n'obulamu kati nze okwogera namu biliyoni ne miliyoni ebi okuwona okutereera n'embaawo obulamu bwenti biliyoni ne miliyoni ebi bw'ozigatta ssente zonna ze twakozesa. Kubanga lwaki obutamanya bukutwala mu ddwaliro n'osasula ssente nnyingi. Lwaki? Kubanga tolina kyotegeera, tolina kyomanyi. Naye kye tukola ffe kati tuleeta awareness gy'oli, tuleeta okumanya gy'oli.
n'omanya enkwata y'ekintu n'ogenda mu ddwaliro at least n'osasula akasente katono okusinga n'osasula billion bameka kumwe abalina billions batono bw'ogenda olaba Kampala ono meters ntono nnyo osanga abalwadde beebase mayumba bali bubi genda ekiruddu balwadde bali bubi mitima bibumba so kati mukama wange n'abuuzizza nti ebibumba n'emitima n'ensigo bebasinga obungi ekiviirako ebintu ebyokulwala ekiviirako ebintu ebyokulwala bingi tulina groups z'abantu ezikola emirimu egy'enjawulo ngenda kusookera ku bidagaladagala enkozesa y'ebidagaladagala bwe tugamba ebidagaladagala tuba tutegeeza ebintu ebikyusa obwongo bwo ebintu by'otasaanidde kukozesa nga ggwe omuntu omulamu kambawo ekyokulabirako temukitwala bubi kyakulabirako eri abakyala n'abaami abamu embeera ng'ekunyiga nga kati bwe tuli kasente kabuze kasente kazibu ebintu biri expensive alabirira abaana awaka biki n'asalawo n'agamba naye my body my price my money agenze ku body my price my money si gwe mulimu gwe naye akaana kakaaba kalwadde ayagala kafunira emmere omwami yamusabise n'amugamba tontawaanya sirina ssente omukyala anoonya kyakkola mu bubba si mulimu gwe takikola nako kati agenda okutuuka eri omutima ne gukuba n'agamba nakikola ntya alaba batudde wali bagaaya amayirungi bakola kinaatuula n'ababuuza ne bagamba nti gwe gaaya kano n'atandika ogaya amalungi ne bamuwa kawalagi n'agenda ku kiri ekyogenda okukola kiri ng'obwongo bukoze eki akikola obwongo bwatambudde kati n'akimanyira n'alowooza nti lw'engendo kikola nina kusooka kuyiwayo nakulya bino nakunywa sigala naye buli lwabiteekayo bikkirira birina amasanda gakkirira mu kibumba ekijjamu obutwa mu nsigo esengejja kati organizmu bwe zikoowa n'otandika okulwala olw'ebyo by'okozesa osobole okutuukiriza kiri ogyeyo akasente ekyo ne tukivaako ne tudda ku basita baffe abayimbi bano abamu ngambye kyakulabirako temukitwala bubi abamu saagala muntwale bubi abamu atuuka n'agenda ku stage agenda okutunula bw'ati ng'alaba abantu batudde okuva wano n'eri n'abukamukamu awo ne yeetooloola n'ayiwayo oba yeeyo kawalagi oba kengeke nadda agenda okudda nga mugumu ng'asobola okumirira mu bantu so abamu tukozesa ebidagala tusobole okutuuka ku kye twagala naye bakozesa ebidagala okufuna confidence naye ng'ate oyonoona ki bulamu oli n'akozesa eddagala oba omwenge afune confident mu bantu n'ayogera n'ogamba wow that's my star naye ng'alina kyatadde mubiri ate kigenda okwonoona organize kikendeeza emyaka ku bulamu bwe gw'omuwa obugalo obujja okuba obw'ekiseera then bwe tuvaawo ne tuvaayo ne tusanga group ey'okusatu nga ye Eva alina stress bakiyita batya mu Luganda okunyigirizibwa kale stress ng'oli alina stress embeera ekunyiga stress n'ebeera stress n'ofuna stress ey'omukyala n'ofuna stress ey'omulimu n'ofuna stress eya salale n'ofuna stress ey'emmere bw'ogivaako n'ofuna stress ey'okwambala ngende wagundi naye ndabika ntya n'otakula omutwe n'obula okugwa eddalu stress n'efuka stress etekivaamu n'otandika okunywa omwenge n'otandika okunywa sigala oyonoona bulamu stress erwaza ki stress erwaza omutima olwala pressure bw'omala okulwala pressure ekibumba ne kirwala n'ensigo n'erwala stress ezo nazo kategori ziri awo nga ye stress ye mutawaanya kati group ey'okuna wasoma you are a chemical specialist okola mu chemicals beetaaga chemical kutabula kino kutabula kiri naye okugituusa n'okugipaakinga naye tabeera danger nti public goyingirayo mu kasenge ne weggalirayo protective geo girina ogitaddeko bulungi so kati eyo stage ey'okuna abakola mu chemicals ziyingira mu mubiri ne zoonoona organizi zaffe n'olwekyo yambala protective gears mu abakola mu chemicals ne tubeera ne step ey'okutaano nti kati bano bo bakola bizinensi ez'enjawulo nsuubula amanda ndi mubazzi nsuubula seminti
loole egenda netikula amanda ng'ensawo bazikanyuga evvu erya bbulaaka n'olanga ligenda olufufuge olwa bbulaaka ne lugenda mu bbanga naye ng'omukyala atunda amanda oba omwami aluyimiriddemu ali awo n'abatikula tebafaayo. Nkubuulira ekituufu tojja lukolamu myaka gisukka 16 nga tonnalwala munda kuvaawa era amaaso gatandika okumyukirira ne gamyuka oluvaamu ne gatandika kufuuka ga yero. Sayini eraga nti organizo zitandise okulwala olwaki kemika eva mu manda olufufuge olwo. Atunda seminti bamutikula bamukanyuga eri papa enfufu eyevaako eya seminti buli lwogisika. Seminti okukola obulungi n'okugumya ekintu buli lwatuka ali amazzi gyakoma okukola ki. Organizo zaffe we ziri wabisi kati gwe buli lwosika omukka gwa seminti ogwo enfuufuge ya seminti oyo seminti agenda n'atuula mu busawo bwa lungs. Lungs zirina amawugwe galina obusawo bwe bwenyiga bwe buti gwe n'ofulumya omukka bwe bwasama nossa kati seminti bwayingirayo kaba tekakyassa olwo otuusa okulwala lungs. Kati bwe kabeera muli seminti n'atuula muli ne bagamba alina chronic lung disease. Chronic kitegeeza tebakyasobola kukujjanjaba wabula okukijjamu basimbemu ekipya tukyewale. Ezo kategore gye ziri owulidde. Kati kategore endala ey'omukaaga endya. Endya kikulu nnyo. G'oyinza okuba tokola mu factory, oyinza okuba totunda manda, totunda seminti, naye n'ogenda oteeba ssente n'otandika okulya buli kimu ng'oyiwayo buyiyi chips chicken oyiwayo buli kino oyiwayo butto. Endya embi etuviiriddeko okulwala organs. Kati okulya obulungi kusesa bannayuganda bannange kukwata omugagga ne kukwata n'omwavu nti kutya omugagga ayagala bisiike tema akasavaawo temera akanyama akasavaawo kobompa. Kati ate omunaku n'anoonya akakoko n'ekinyanja nga takalaba n'anywa amazzi n'alya muwogo mukalu n'ateekako omunnyo. Bannayuganda njagala mumpulire bulungi, bw'olya doodo n'ebijanjaalo oli mulungi nnyo. Abamu abagagga balowooza mbu bw'olya ebijanjaalo oba oli mwavu. Nedda, gw'alidde ebijanjaalo oli mugagga mu bulamu. Endya y'omwavu embi akwata muwogo omufumbo oba omusiike n'akwata omunnyo omubisi n'agumamirirako n'alya, lumonde n'amamirirako omunnyo n'alya. Mu kifo ky'okunywayo ku tuzzi agenda wali n'ayiwayo walagi n'asaba kabbiya ke banyweddeko ne bakagabana. Endya embi erwazizza abantu abagagga n'abaavu. Kirudde Save Life evuddeyo eyigiriza abagagga n'abaavu endya embi. Omwavu osobola okulya obulungi ng'olina 10 zeezi n'ogula ali otujanjaalo two tudoodo ka green pepper akatungulu ne garlic n'oli obulamu n'obukuuma n'omugagga kye kimu. Gwe nga ggwe kusoomozebwa kikuusanga bukya bakukyusa bukyokola transplant eyo kusoomozebwa kikuusanga? Okusoomozebwa kw'ensanga okw'amaanyi bukyanfuna kibumba ekitali kyange ndwala mangu. Akantu katono nnyo kanzija mu mbeera n'endwalira ddala. Ntegeeza ki? Bannayuganda muyiga obuyonjo. Obuyonjo butulwazizza era eyo kategore ey'omunaana nawadde njerabidde. Hygiene is very important. Ng'oyinza okubeera awo oli mu ofiisi n'olowooza nti bw'onova ojagenda mu shuttle restaurant wali olye biki naye emmere eyo bagifumbayo batya? Ebijiiko by'okozesa babyozezza batya? Emmere ogiriiridde ku ki? Ebintu by'okozesa obyozezza otya? Obuyonjo bwetaagisa. Nze ekindwaza amangu buyonjo bwe buba obutono, obukyafu bundwaliza ddala. Enfuufu yonna endwaliza ddala. Ekintu kyonna ekitatukudde bwe nkiriirako ndwalira ddala. N'engenda no ne bankebera ne bagamba nti olina infection. So infection eva ku bukyafu. Infection oba mu Luganda kye kiki oba? Sisuubira nti gye kiri. Naye tugigandawaza. Infection. Kati infection kangezeeko ginnyonnyola. Singa oliira ku sowaani n'ogiteeka wansi awo enfufu n'egigendako, kapa n'ejja n'eriiramu, embwa n'ekombamu, n'ojja n'otagyoza oba n'oyisaako buyisa amazzi,
obuwuka buli busigalako kati bw'olya ne buyingira mu mubiri gwo olwo ofuna infection organs zirwala organs zino z'olaba tezeetaagako infection yadde neegi ekibumba bwe kifuna infection lutalo omutima lutalo ensigo lutalo twetaaga okulya ebintu nga biyonjo twetaaga okunywa amazzi nga mafumbe ekintu kusomozebwa okukoka kwoyitamu kulwala mangu okulwala mangu kumpisa bubi mpozi n'emmere kati ngenze mmanyiire emmere esinga njirya naye sirya mmere ya butto mungi ate kati engeri gye nayiga nagenda nenkola research y'okulya obulungi manyi bwe ndya butto manya kyendya okugyamu butto bwe ndya obutwa manya kyendya okugyamu obutwa kyenjagala nsomesa abantu kati biki ebijjamu obutwa mu bumpimpi waliyo cilantro bibeera nnyo nakasera awo biringa bivaavava twandise nga herbs newabeerawo garlic tungulucumu newabeerawo lemon newabeerawo red onions ebyo bijjamu obutwa mu mubiri era biyamba nnyo ekibumba kale bwe ndya ebintu by'obutwa nziruka nnyo okukola ebintu ebyo oba nenkolayo juice nga wa beetroot nga mulimu entangawuzi mulimu garlic n'akamondi bwe ntyo nenkendeeza ku butwa obuli mu mubiri ne butto emabega wali wagambye nti okubeerako bw'oli wakozesa biliyoni namba mu miliyoni 2 miliyoni 2 omuntu agambe nti Fred yali mugagga nnyo nedda era tugambe nti emiliyoni ezo biliyoni ne miliyoni ezo ze wakozesa bwe zibanga zaali zizo tezakuzza ku zero webiseera ebisinga abantu abalwadde ensigo abantu abalwadde ebibumba abalwadde omutima oluusi ne bw'aba abadde mugagga wayitawo emyaka omusanga ali ku zero osanga akugamba nali mugagga naye olwakino na kino naddayo ewuwo kyali kiti ewange mu kusooka naliko obulungi we natuukira okulwala ne ngenda ku buliri nali ntandise okufuna ku ssente nga nkola nga nina omulimu nga gwa bbeeyi naye olw'okugenda mu malwaliro wano ne wali buli ddwaliro libazinga mu Kampala wano nga nze esookayo nakasera oyo nze namusookamu nakasera hospital gwe mugendamu kati gye batwala bajenero baminisita nze omu ku baasookayo abantu abaasookayo nga ba South Africa be baliyo nga be batujjanjaba nga njuwayo ssente ng'olwo ninalinawo okwo naye olw'okuba nakyalira amalwaliro ago by hospital nze nasookayo dokita bamujja na Tanzania hired special for me najja ku by hospital mukwano yalizimba nga buli we bazimba bapya ngendayo IHK nagendayo naye nga akasente kakulukuta kati ngenda okutuuka ku nnyoge ekibumba kiweddewo nga sikyalina nnusu nga akasente cwe era nze okuwona nayambibwa abantu nenyambibwa ab'eŋŋanda n'ab'emikwano nze nensobola okuwona kwe kugattagatta ssente ezo ze nakosa n'ab'emikwano ze baasonda ne zigenda mu biliyoni ne miliyoni ebiri naye nze okuwonera ddala nali ku zero era nali nnyonnyonya okugenda e India n'omwana n'omukyala abanzijanjaba onu zero onu credit bannayuganda bameka basobola okulinya ennyonyi ku credit n'ogenda ne bakujjanjaba ku credit mu nsi etali eyiyo kitiibwa kya Mukama Katonda yali nange bansondera nensobola okudda engulu nembeerawo naye mu kubaddizaawo nenkolamu ekibiina kirudde Save Life International kizze kitaase abantu nga nange bwe bantaasa naye okutaasa obulamu bw'abantu obungi bannayuganda neetaaga obuyambi bwammwe neetaaga omukono gye muli nga ntaddeko ne gavumenti mbeegayiridde mbakaabirira tetujja kufuga miti era tetujja kujjanjaba miti era tetujja kujja misolo mu miti gyokka n'abantu tubeetaagamu omusolo n'olwekyo nsaba obuyambi okuva mu muntu individual companies ne gavumenti bajenero baani mwenna baminisita ba MPs tusonde tuyambe tutaase obulamu bw'abantu Uganda ekulaakulane naye nga nze okuwona obulungi bantu be bansondera ne bampa kasente ab'eŋŋanda n'ab'emikwano nempona bampa emyezi 6
nagenda okugenda e India nga nsigazaayo weeks era baali bagenda kungoba nga bangamba bwe tukubaaga oba bwe tukulongoosa todda ngulu naye mukisa neefuna ba specialist ne banzijanjaba omwana nampa ekibumba waali nange wendi kati omulimu gwe nnina kusomesa bannayuganda bagatte emyaka ku bulamu nga nkwatibwako mmwe abampuliriza gavumenti n'abantu ba Uganda. Akanasembayo ensonga ya challenge kubanga nkulaba buli wobeera oba weetakula. Eyo si challenge, eyo si side effect y'ekyo. Tekuyinza okubeera okusoomozebwa gy'oli. Then olundi guli era wagamba nti olina okusoomozebwa okwokumira eddagala buli ssaawa. Okwo tekukyali kusoomozebwa. Okusoomozebwa kw'okumira eddagala kukyaliwo kw'amaanyi kubanga bakugamba nti anti-rejection eyo olina ogimira buli lunaku y'emitwalo nga 43 gye nnina okozesa okumira anti-rejection baliyita Vingraf oba Prograf oba Adaport yenkozesa. Empeke eri kiipu ennyo ya 2-5 neetaaga empeke ennyo olunaku oba empeke 2 olunaku. Kati awo balabalamu sente z'oba olina okukozesa omwezi. Kati oluusi oba tozirina eba challenge y'amaanyi eri obulamu bwo kubanga buli lw'otamira ekibumba kiri kitandika okutabuka era bwe kitabuka sayini zisooka ze tusomesa kwolabira nti olina ogani endwadde omubiri gukyuka ne gujjako oluvuvuvu omubiri gukusiiwa tandika okwetakula weesima wano ne wali sayini eziraga nti oganizo emu ku zo ndwadde. Kati ye challenge eyo gye nfuna nti bwe mba siina ddagala eryo oluusi nfuna okusiiyibwa okw'amaanyi naye kati kwakendeeramu yeewawuka kyalimu akatonotono naye sika amaanyi nga luli. Lwaki sika amaanyi nga luli? Nti bwe mba nga mbuliddwa eddagala liri nkozesa ebibala ebivaavava n'emmira n'endya n'ennongoosa organizi zange n'enzizimba ne ziddayo ku level. So organizi zino zoonooneka lwa butazirabirira lwa ndya mbi. So kati bwe nfuna challenge ya ssente y'eddagala liri nga siririna nga ngula ka apple ebivaavava ebyo grapes nga lemoni garlic red onions green pepper nga ndya nga organizi zitereera. Wewa nga bwogambye nti weetaaga obuyambi njagala bannayuganda abo obandekerere essimu yo ennamba y'essimu yo tubasibule. Bannayuganda bannange sookera ddala neebaza nnyo UBC Star TV abampise ne bangamba tuli ku follow up okyaliyo okyali mulamu wajano n'obulira abantu ensi n'ensi bakuba babuuza omuntu oyo akyaliyo. Bannange gye ndi era ndowooza n'endabika mugiraba mujja comparinga abandabako newe mundaba kaakati. Ndikoze research nyingi okulaba nga nzija kutaasa obulamu bwa bannayuganda. Ekibiina kyange ekya Children Save Life International kikyaliwo. Covid yatuzza nnyo emabega naye kati Covid yagenda ate Covid talina njawulo ne byensomesa ne byenjigiriza. Kati kyensaba bwe buyambi okuva gye muli naye nga ennamba yange eri 0755 220 201 0755 220 201. Bwema mwagale alina eya MTN naye asobola 0776 578 667 eya MTN 0776 578 667. Obuyambi abo babutuuse. Abagala okujja wendi physically Kawuku Ntebe Road Mirembe Clinic Medical Care wetusomeseza wenatandikidde okola sensitization era tugenda maaso tujja kutabaala eggwanga naye ng'ekyamakulu kye tusinga okwetaaga okutaasa obulamu bwa bannayuganda neetaaga obuyambi. Siina ntambula siina projector abantu beetaaga okulaba byenjigiriza ku mashini abantu baba bangi nga tebalina kye balaba tebandaba so neetaagayo zi projector printers computer entambula sanitizers masks kubanga tugazalinga tuba tulina okwata okutaasa obulamu bw'abantu. So kati buli ayagala okumpa ku buyambi mwenna mbasaba mbeegayiridde twongere emyaka ku bulamu. Add years to your life.
through Kirude Save Life International, through your hand, through your help, tutaasa obulamu bannayuganda, ensi yaffe esobole okulaakulana nga bwe tujja ate n'emisolo mu bantu abalamu, kubanga bwe bavaawo gw'omusolo guba gugenze. Mbaagaliza obulamu obulungi, mbaagaliza emirembe, muyige endya ennungi, mutaase obulamu, Mukama abankuumire kuba yatusinga ffenna. Weewaawo tweyansiza Gatrabo mulungi ye Fred oyo we tubadde naye nga tugenda maaso n'okuba nga tuwayaamu. Alina ky'osobola okuba nga omwongeramu, nsuubira nti akasimu okawulidde. Kambageze ekiseera ekirungi, mubeere bulungi, mwera.